Abatakabu Obuganda babutwala ffenna abatakabu kuluna asigala talama. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Olunaku lwa leero essaawa 3:45 ez'akawungeezi Media Choice Television natera tukomerezaawo mukuba panelisti baffe ab'olulango Jakana Sulaimaani Nadduli n'emyaka gy'ekinaana olutaleera lwattabaffe mbuuza kiki twalya. Oluvannyuma lwa leediyo y'obwakabaka bwa Buganda eyitibwa CBS Fama Ssaako ne ginnaayo eyitibwa CBS Manduso nga bayitira ku mukutu gwabwe gwa Facebook okuwandiika ekiwandiiko ekyabadde kiringa ekifaanana okuwaana Retired Honorable Major Haji Abdul Nadduli mutabani w'olutabaalo nga mutabani wa Haji avuddeyo okubaanukula. Ekiwandiiko ky'embalaga okubbali kyawandiikibwa CBS Manduso Ssaako ne CBS Fama ku mukutu gwabwe mugattabantu gwa Facebook. Era ekiwandiiko kino kyali kisoma Haji Abdul Nadduli yazaalibwa Desemba 22 ekapeeka y'omu ku basajja abeebuuzibwako ku byali mu nsiko Luwero Triangle mu Bulemeezi. Nadduli we yayingirira obuyeekera yali tasomye nnyo naye obwongo bwali busazanga kabiriiti. Nga bamaze okuwamba obuyinza baagabirwa ebifo ebyenjawulo era ye yasinga okumanyikibwa nga ssentebe wa disitulikiti y'e Luwero ekifo kye yamalako ebbanga. Olw'okwagala ennyo n'abantu b'ekitundu kye baganyulwe mu gavumenti yanoonya pulojekiti eyinza okubbulula abantu n'akizuula nti newankubadde musiraamu Embizzi zaali ziyinza okuyamba era n'atandikirawo okuzigaba balunde beefunire ku ssente abalala ne bamwogerera bingi. Yakubiriza nnyo abantu okuzaala kubanga ensi ekuzibwa bannansi baayo. Ono ekyobuvumu ekirala kye yakola yadde yalinga akuliridde mu mwaka gwa 2000 awo nno yeewaliriza n'addayo ku ssomero n'ayongerako ku buyigirize. Ebigambo bino na bingi nnyo ojja kubyesomera agenda ku peegi ya Facebook eya Emanduso ojja kubanga osoma byonna obimalayo Ssaako ne byenkulagawo ne bateekako n'ekifaananyi kya Retired Honorable Major Haji Abdul Nadduli. Bino byagudde matu ga Jakana Sulaimaani Nadduli tebyamusanyudde naddala sentensi erimu nti kitaawe yagaba Embizzi, ne sentensi erimu nti yali teyasoma naye ng'obwongo busaza, ne sentensi endala nti nno ono yeevaamu n'addayo n'asoma. Bino tebyasanyudde Jakana Sulaimaani Nadduli. Kaakati njagala kutegeeza batuwuliriza nga ebigambo bino bidde eri CBS Manduso, CBS FM nti ekitiibwa kye muyimiriddemu ne kye mwawaŋŋamamu kisoma Bwakabaka bw'e Buganda. Newankubadde bwe nsoma ku biwandiiko bye nga bapopuliyeta Kabaka alimu nga kye twali batuyita ate momboze wabula mweyamba erinnya ly'Obwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka okutandikawo system ebbiri nga Kabaka naye alinga mupakasi ate gye mukola ki gye muli. Nabwekityo bwe muba mugezaako okwagala okwonoona erinnya ly'omuntu oba okubaako kye munnyonnyola mugezeeko okutwala obudde n'okutunuulira kigenda kuzza muzigo ki. Yagaba Embizzi ng'Embizzi initiation ye yazitonda oba yaziteeka Luwero naganze esenze nga naddu tuzizaalukuse nziweemu abazaagala. Gavumenti ye yazireeta obwiki eyo generally tugatira waki wamu. Singa nga wali Uganda Muslim Supreme Council chairperson yajjudde tebali muwadde kalulu kutuukawo singa bali baga nti eky'Embizzi kye kikulu ate lwaki Omujega ovaayo nonyonnyola ebyo ye ssentebe wa Uganda Muslim Supreme Council lwaki bamuddiza kibuuzo ekyo nti wali musiraamu n'otugabira Embizzi wamenya nnyo etteeka era wakaafuwala. Abasiraamu abasomako ekitono n'Abajega ne bawuggana n'olwaliro bakyalimu Abajega bwe batya bakyavaayo mu bigambo bwe bityo. Naye nga okuva mu 1986 mpaka 98 gy'emyaka 12 mu nsiko nga yali omuweereza omukulu nga musawo yali atunda mu mbwa Abannalwanda ze mutandise okumuteekako buno bugashumba obujja bukomba eminyira bwe bajja boogera mbw aye kati Nadduli yali atunda mu mbwa ndagaayo ku muntu yenna gwe yawe mu mbwa ng'evumula yellow fever ondage ku mumba yenna ku musika gwe bannyonnyola ng'ekituufu eddagala lye yali chemist mukulu ng'akwadde station okuva mu middo n'akola eddagala erisulu lya yellow fever okumumalawo n'eriyamba kansa kompulitire okuba nti anaazibwawo. Mugende mujja obujulizi ku Dr. Bata ababba eddagala lye baali baki Museveni yenna nnyini enkwezo eyo ye famire gye mumanyiira mbu yajja tasomyeko ani yabaga nti obuyivu kitegeeza butegeera n'ekifo kye C5 bamuwa kiwe emyaka 11 yesimbawo awangula buki ekyamubeesaawo nga mwavu teyanyaga 10 kya muntu nga basasula kadde kamu n'ekitundu naye mu ntandika okuva mu 92
bali basasula $80 mu wage entegera y'okuba omuto nga tonnaba kutegeera era kyabuwaze nnyo kibi nnyo okusomako akatono oba okulumizibwako akatono n'ovayo olanduka obeeko kyonnyonnyola kale twetegeeza ebyafaayo ebyo kibannyonnyodde NADS nayo kyeyayogedde ekyokugaba embizzi programu yali ya central government yali ya muzeeyi Nadduli yali ya muntu mulala nga mmwe abali ebikyepera bali mu CBS mu bujega bwammwe temunnaba kutwala budde kwebaza abo bazze ebyo bye mweyagaliramu. Nkoyoyo Elisa Kiwana ye musikawutu ne banne bwe bakozesa obwesimbu okubanga bakuwa services ez'enjawulo. Njagala okutegeezaako nti wandisobola ssaawa eno okuzimba bw'obanga weeteeseteese n'ogenda mu hardware ya stone roofing ku Masanafu roundabout n'ogulawo akawunti n'osobola okugulayo byonna bye weetaaga okuzimbisa ebintu ebyo nga lw'oli bimalirayo bali bikuleetera. Nkugambye basajja bano beesimbu ng'oggyeko ekyo ebyo n'ebintu ebitasukka kilomita 25 bajja bikuleetera ku bwereere kasita biba nga byambuka waggulu wa $3 million byo babitambuza ne babikuleetera bwereere ne bw'oba obaguzeeko ssaawa eno nga si byakugulawo akawunti kasita biba nga bisukka $3 million nga tosukka kilomita 25 bajja kuba nga babikuleetera bwereere. Tebalina kyakuzimbisa kibatalina balina amataffaali ga 99 ate osobola n'okutumya enkokoto. Osobola okutumya enkokoto entono n'otaddamu ebyo byakutabula ate kuleeta sementi. Balina kye bayita ready mixed concrete oyo nno nga balina emmotoka esobola omukuleetera mu butono bwonna bwe weetaaga. Teweeganya n'ogamba enkokoto entabula eba nnyingi aba stone roofing osobola obbakubira ne bakuleetera enkokoto ewedde emirimu. Oyagadde okutambula ng'oyagala kugenda mu nsi ez'ebweru ng'ovaano mu ggwanga Uganda akozesa kampuni ya Juba Royal Travel balina ddiiru z'ennyonyi ezisinga okubeereza wansi. Kampuni eno ekuteekerateekera ebitambuliiso ebikuyamba okutambula mu nsi eno n'okugenda mu ndala. Abaagala okukola South Sudan nga muli mu Uganda bajja kufunira work permit. Abaagala okukola mu Uganda nga muli South Sudan namwe bajja bafunira work permit. Owe South Sudan ojja basanga ku Crown Hotel opposite reception ate wa Uganda ojja kubasanga ku Park Royal Building opposite Senana supermarket. Working visas, air tickets, work permits, air tickets, bakulira visas n'ebitambuliiso ebirala bingi nnyo. Sijja kubanga mbalwisa katugende tukole programu yaffe ey'olwaleero. Ndi n'omulwadde omusanze yalwalira Jakana Sulaiman Nadduli era nga wetusinzira okusinzira okubaweereza ebigambo byange bwentyo bwe mbitandise kasooke muleka ababuuzeeko ate ng'era bulijjo muteganye nga atuwabula ku nsonga ez'enjawulo. Ssebo nsanyusa okulaba nate ate okuddamu okubasinkagana butya bwe twerosiganya obwanga ku media choice nga bwe tutera okubateerawo olunyiriro luga nti ne buba enkya ne buba eggulo mazima ne bukola olunaku olulamba naye emabega wa lunyiriro olwo mu Bayibuli lwali lutegeeza nti mbiyita mu lunaku n'okutuuka kwa kawungeezi lujjule biba biyitirivu bye mba muyiseemu mazima. Nabwe kityo baatukubiriza nnyo mu kusomesa kw'ennyatula oba kw'okukakasa okuwa kw'obujulizi kye tuyita rules of procedure mu kunnyonnyola kw'amateeka eno tuba mu mateeka agaffe. Kale Canon Law bwe yali annyonnyola olunyiriro olwo yali ategeeza obugumiikiriza obw'olubeerera mu lunaku olwo. Kale njagadde atera okuddamu okubeeyanjulira nti nze Jakana Sulaiman Nadduli muzzukulu eba mutabani w'olutabaalo. Abaana abaazaalibwa abo nga tuli mu ntalo ate oluvannyuma tuba nga tufuluma mu ttalo eryo nga ne bakitaffe baali bajaasi era nga balwanyi. Ffe bannannyini revolution ng'abatabani ate ffe mwe tuvudde bakkankaka bwe bavuddemu abo be bazzukulu b'olutabaalo. Kale nja kutegeeza nti abalongo bantumira nnyo ng'abazzukulu b'olutabaalo kuba ne kitaawo naye mulwanyi. Njagadde kutegeeza ate n'okujjukiza nti nzikiza mu nkola ya federal system etaliko kawabyo ate etali mu mbeera ya buyinike nti tukakebukake kubanga bwe butonde bw'obwakabaka bw'e Buganda. Federal system yeffe ate era bweyogera ku federal system oba bweyogera ku Buganda obwonyonyola federal system tekyawukanako n'owekitiibwa lingenzeeko president yali Digo mwaka 1953 yali agezezzaako okwesimbawo nga president. Yavaamu ebigambo mu settlement ezaamuwa akalulu ne opponent otuuka okuwithdrawinga n'agamba nti nkitadde. Yagamba nti byempisa bibadde bingi ku lwa France ne bannafrance omuntunuulirira muwa obujulizi n'amaaso gammwe agatunula n'abalina amatu basobola okwaka obujulizi mu bigambo byenzize njogera okusingira ddala bye bikola bye ntadde mu France.
kulwa liberation yaffe ng'Abafalansa. So when you mean to talk about de Gaulle, ng'oyogedde linnya eryo buli Mufalansa yenna bakitegeera nti yogera France. Ate bw'oyogera ekigambo France, you mean about to talk General de Gaulle. Kale mu kyo sijja kubaako kye mbannyonnyola, anaasiima okumpa akalwa asiime okusinziira ku ekyo ne ligase gye nzimbe. Era France emuwa kubanga president okutwala France mu mbeera mweri. Nabo kityo kale mu mbeera y'emu Jakana Nadduli still likewise oyogera ku Buganda at least kulwa family mwenva ne kitange oba otegeeza Jakana soma Nadduli nonti mukuba nti nze njikulembera oba okugitwala wabula twogera mu kibayita okwagala Obuganda bwo okwagala eggwanga lyo ate ne oba oyogedde ku nsonga ey'endala opposite or the other way round oba otegeeza Buganda. Kale nzikiza mu nkola ya federal system nga ne Buganda bweri nti bw'oyogera ku kigambo federal system oba oyogerayo ate era bw'oyogera ku kituyita Buganda oba oyogera kituyita federal system. Unity in diversity tujogeddeko ekiseera kiwanvu eyeevira ddala mu kukkiriza kwa bwa Katonda ennyonnyola nti okuva Kristo yajja enjegere z'amawanga zaakutukawo tekyali mu Efeso mu Ebbulani yadde omusuli oba mu Galaatiya. Tuli ekintu kimu ekirimi bannakulembeze bannaffe ye bwe yeetunulako n'akawanga ke ekyo yakirabanga ye wansuusuuba makyazikala tuba tuzifaanaganya. Kale bigenda kuggwaawo ddi ensi okukula nga tunuulidde eggwanga eryawamu n'okusooka okwezuula nga ffe noga ndi musajja Muganda ate era nzikiza mu kuba Munnayuganda tugabanya tutya ekiva eno mu Buganda okuyimirizayo eggwanga Uganda. So si kalyake baatulekerawo Abazungu okubba ebyaffe. Kale naawe muteeso tolowooza bw'otyo omunyolo olowooze mu ndowooza y'emu naye nga nkutegeeza lunye nti ebigambo bye njogera wano ku TMO eyakyuka neefuuka media choice ekyo nkutegeeza lunye nti tebiba bya bulimba newankubadde si bye ebisembayo tujulize onyikitirwa Daniel Ganti bikka ku bigambo se n'akabonero ku kitabo. Kale mu kyo nze Jakana soma Nadduli nja kulindirira kankaka abiki byagenda okuntera mu ddiiro newankubadde yansuniddeko katono ayinza okuba ate mu mutwe yashuusizza ng'agenda kunterawo topiki ndala n'enjogera birala. Kale mu kyo nja kubaagaliza emirembe gya Katonda emirungi n'okuba nga tuwuliziganya mu mpuliziganya ey'ekigunjufu ey'okujjanga n'obujulizi kwebyo tugenda okuwa yaga nti alina amaaso olabe ate era n'amatu ow'obujulizi wulira oluvannyuma munagezaako okuzimba Yerusaalemi ng'ekibuga eky'olubeerera. Kale mu kyo ebigambo ebigenda okuteekebwawo si byakkakwe byakuwansiganya kwa birowoozo n'okugezaako okulabula ku bannaffe mu mbeera gye tuli nti ebyobufuzi byaffe okukula byetaaga amagezi ag'ensibo. Amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna n'ebyebagalibwako byaffe Bayibuli kyetugamba. Naye ate bannaffe olunyiriri luno lubatutte nti buli kuluba ku ndingidi n'okuvuga kwalwo. Kale buli kutegeera kwa muntu ne gy'akulidde na kifo kimwakulidde bye bigambo ebimuvaamu. Tunayawulanga ebigambo ebyo kuba obutuukirivu Katonda bankuumire. Okusinziira ku nnyanjula ow'ekitiibwa Jakana gy'ataddewo ng'era bw'akugamba entakira nti wa federal system eyo ye mulimu ate yo kennyini gy'ali tebuliimu bubeezi wabula n'enneeyisa eya bulijjo ya federal system y'enfuga eyaffe ndowooza enzaaliranwa mweri mu buli musaayi n'ogwoyo eyazunga n'ebya republic. Njagala okubategeezaako nti bwe tuba tuweereza emirimu gino njagala nange okuyisaawo akagambo kano nti gano si mawulire buwulire amawulire gaba ga leediyo bagawulira wala okubaako ebifaananyi obujulizi saako n'ebirala kiro bakiyita content development okuzimbanga emiramwa egirimu omulamwa omanyi batera okukigeza nnyo ku mwanyi etaliimu mulamwa ndowooza omulamwa abalimi b'emwanyi bagumanyi. So njagala okubategeeza nti ku mukutu guno tuzimba kye bayita content. That's why omuntu akubuuza lwaki buli kimu obuuza Jakana tuva mu kuzimba kye bayita videos ne tuzimba kye bayita content. Era ndowooza abatugoberera content waffe mumumanyi abantu ffenna abakolera ku telefayina zino ba TVs ez'oku intaneti tuli ba content developers developinga content oyo okusinziira ako nkabadde kakuyisaawo buyisa okubuulira abo abalowooza nti gano mawulire buwulire edda si mawulire bino miramwa emikulu egizimbibwa buli lunaku ng'ate girina kyegiganyula eggwanga. Bw'obanga oli maka geeyo ky'osinga okufaako the smallest administration unit is a family naddala era okusobola okuzimba community etandika na family emu ate family ebaamu omukulu yagitandika oyo nga yabeera omukulu mu family agiyimirizaawo yebeera empagi
enkulu ennyo bazimba mukimanyi nti waliwo empagi enkulu ennyo eziyimirizaawo amaka nabadde ndi awo ewabaawo ayogera ku bintu bya famire yaffe eyo retired honorable Major Haji Abdul Nadduli ate engeri nti tukolera ku social media kyenavudde pereza Jakana screenshots z'ebyo byendabye ku mukutu gwa Facebook ogwa CBS M.i.S.O eno ndowooza 89.3 frequency kweri yategeezebwa nti yabavubuka ab'omulembe omutebi nti yatuweebwa ng'abavubuka nalabyeko amawulire agawandiikiddwa nga ag'okusuusuuta nga bujja n'ogasoma ng'ogavudde ng'ogawunzise obwongo obutono oyinza okulowooza gakusuusuuta naye tegazze bulungi. Waliwo post yakoleddwa ku page ya Facebook ya CBS M.i.S.O eno neereetera n'abantu okukomentinga wansi nga balinga abalowooza nti Haji afudde. Ebimu ku comments ze nalabye ate zasoose kunnyiiza naye egamba nti Haji Abdul Nadduli ne bateekawo lwe yazaalibwa ekapeeka y'omu ku basajja abeebuzibwako mu byali mu nsiko Luweero Triangle mu Bulemeezi ng'era post eyo bwesoma Nadduli we yayingirira obuyeekera yali tasomye nnyo naye obwongo bwali busazanga kabiriiti nga bamaze okuwamba obuyinza baagabirwa ebifo eby'enjawulo era ye yasinga kumanyika nga ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero ekifo kye yamalako ebbanga olw'okwagala ennyo n'abantu b'ekitundu kye baganyulwe mu gavumenti yanoonya projekiti eyinza okubabbulula abantu yanoonya projekiti eyinza okubbulula abantu n'akizuula nti newankubadde musiraamu Embizzi zaali ziyinza okuyamba era n'atandikirawo okuzigaba abalunde beefunire ku ssente abalala ne bamwogerera bingi yakubiriza nnyo abantu okuzaala kubanga ensi ekuzibwa bannansi baayo eno ekyobuvumu ekirala kye yakola yadde yalinga akuliridde mu 2000 awo nno yawaliriza n'addayo okusoma n'ayongerako ku buyigirize yaliko ssentebe w'enaale mu Buganda bula nga post yonna bweri mugikebere ku page eyo nandikize girinako kopi nti ab'Emmanduso ne mba mugijjeeyo nsigala ngirinako obujulizi bw'okubalumiriza nti yabadde yammwe so gwe nsinzidde ku bigambo ebyo nembireetera mutabani w'olutabaalo nga bwakugambye bwe kikwata ku famire kitukwatako ffenna mu ngeri y'obutaagala kusambaaza bantu baffe na bitiibwa byabwe kuba bwe kitandikira ku Haji kijja kusaasaana naawe kikutuukeko atalina linnya lyenkana ya Haji sebo njagala ntandike nyina ebyokubuuza bingi nnyo ku post eno kubanga ne comments ze nalabye nnyingi nnyo n'abantu bemmenyeeko abatono abakomenti nze nsaba okubuuza oba nawe wagirabye bubanga wasobodde okugiyisaamu awo we tujja okutandikira banna media choice Uganda nate nze Suleiman Jakana Nadduli ate era mu ngeri y'emuli we baabuuza Yesu nti mwana waani ne bategeeza nti mazima ddala muzzukulu wa Dawudi nabwe kityo bw'oba oyogera ku Jakana Suleiman Nadduli ate osooka kubuuza ava mwani ekibuuzo kigamba nti emboozi gye tuliko oba gwe baataddeko emboozi eyo mwenva we tuli olwaleero abaana ng'oggyeko abaafiira mu nsiko ku lwa revolution gye twaliko bakulu baffe ate awaka tuli abaana 7 abasigaddewo mu bulamu Haji baalina naye mu 7 ogwo mu maama aliwo nziribwako 2 ate nange nzira ku 2 abaana 5 n'abaasigala ab'omukyala era yasembayo n'afiira mu nsiko be baana 7 bwe tufaanagana nabwe kityo nti mu kuzaaliranwa kwaffe oba mu buzaaliranwa bwaffe tuva mu taata otya ye Haji Abdul Nadduli ssentebe obaddeko wa NRM ssentebe abaddeko wa LC5 Luweero district emyaka 15 abaddeko era ng'akyali presidential advisor n'ebifoofufu ebisigalidde byajja abeera mu byobufuzi bye ebibadde bisobola okuba nti tebituusa buyambi gwe gy'oli kumutegeera nga bya kitundu ekyo bw'aba asinzidde kale mu kyo bwe nalabye post eyo ng'oginsindikidde ya CBS FM ate ne kubaako ne CBS M.i.S.O kuba buli sayidi zombi kwabadde kweziri nenzitunuulira nenzisoma n'obwegendereza naye mu kuzisoma n'obwegendereza waliwo kye tuyita provocation mu mateeka mu katundu aka 1903 mu penal code akagaana okuprovokinga naye message teyazze mu kusuusuuta abo bayimiririddewo ku lwa Buganda waliwo ekiri emabega mu kyo banoonya mu kwagala okwongera okuttirira n'okwonoona erinnya ly'omuntu naye bwe tuba tunoonya ligase z'abantu tetunoonya bwe tutyo nga bwe watandise n'owekitiibwa Nadduli n'omuleetanga mu kujja ng'alinga amuwaana ate nga bw'omuwewula
nembulwako ku bibiri kwakokyeza omuliro ate n'akuwa eddagala weebazaako ki mazima nabwa kityo njagala okutegeeza CBS Manduso ne bapopulators bammwe ne CBS FM ezo bbiri 88 katonyeze 2 ne 99 katonyeze 88 katonyeze 9 88 katonyeze 9 eri 88 katonyeze 8 eri njogedde ya ssanyu 89 katonyeze 2 ye Manduso 89 katonyeze 8 88 katonyeze 8 ye CBS FM 88 katonyeze 9 ye Manduso zeze bbiri kuba ejjensoose ya ssanyu yasooka ku kye tuyita FM omulongooti ogwo mazima kaakati njagala kutegeeza batuwuliriza nga ebigambo bino bidde eri CBS Manduso CBS FM nti ekitiibwa kye muyimiriddemu ne kye mwawaŋŋamamu kisoma Bwakabaka bw'e Buganda newankubadde bwe nsoma ku biwandiiko byemmwe nga bapopuliyeta Kabaka alimu nga kye twali batuyita ate momboze wabula mweyamba erinnya ly'Obwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka okutandikawo system zeeze ebbiri nga Kabaka naye alinga mupakasi ate gye mukola ki gye muli nabwe kityo bwe muba mugezaako okwagala okwonoona erinnya ly'omuntu oba okubaako kye munnyonnyola mugezeeko okutwala obudde n'okutunuulira kigenda kuzza muzigo ki bwe tukitunuulira olwaleero nga Buganda y'eri Abaganda abategeevu ate abayimiridde okulwayo okuyimirirawo kwammwe nga mmwe abali ebicepera bali mu CBS mu bujega bwammwe temunnaba kutwala budde kwebaza abo bazze ebyo bye mweyagaliramu n'okuyiwa kw'omusaayi gwabwe ne bye baafiirwa n'ovaayo mu busirusiru ng'obwo n'omuteekako nti yali teyasoma ate teyasoma nnyo naye yali obwongo busaza nnyo njagala kuddiza statement eyo nga weetandikira tuba tutandikira emboozi eno mazima ddala njagala okubategeeza nga ntandikira mu Bayibuli okuva ddala ku Adamu mpaka ku Isa mwe gwe mwakomako ate ffe abatali basiraamu nti tulinayo 225 Muhammad peace be upon him nabwo kite buli munabbi yenna eyasindikibwa tekwaliko muyivu n'ekitwala bukenkufu bw'amaanyi okufuna PhD mu ebyabo abataasoma bye baateekawo mazima oba nfuna bulungi kikwetaagisa emyaka mingi sente nnyingi concentration nnyingi nene okufuna PhD mu ebyo bye baasomesa abataasoma bye baalekawo ng'ate amagezi gaabwe gatutte elements mmeka biri googera ku nsi n'oluvannyuma lw'ensi so ng'ate ffe bye tusoma ku nsi bye twewulidde nti tusomye ensomye mateeka psychology ensomye biki ago tegakuwa magezi ga luvannyuma lwansi gakuwa magezi ga wano wokka wookoma mazima abaffe twebaze baki abaatukulembera nga tebasomye ne batuwa amagezi ag'emirundi ebiri mwabeewaana nti mwasoma mu kuleeta emboozi zammwe mu kujereegerera ng'ate muli baludda lumu number 2 professions zonna z'olya nti tuzita professional courses tezaatandikibwa mu masomero bannanyini kuzitandikawo ate be baleeta okukakasa nti tugamba amagezi ago kubasigalidde ontegera bulungi omusawo eyakulembera wano okuleeta obusawo yasomera mu ssomero ki talina lyamubangula eyatandika okukola ennyonyi mazima ate kugamba tutunuulire ebintu bino mu common sense oba amagezi ag'ensibo muleke kwefuula nti obuyivu kyekikulembera okusinga ate obutegeevu mazima gwe bw'ovaayo ku CBS ng'okuba muganda munno mu indisguise nga talina na kifo kyalwanira mu Mmengo yadde central government n'ovaayo n'oyogera ekigambo ekyo eky'okumuyiwayo yajja tasome nnyo naye ng'obwongo busaza nnyo nange mbuuza mu Bayibuli bannabbi abalimu tubaveeko kubanga tebaasoma nabo tubatwala obwongo bwali busaza nnyo naye tuyinza obitwala oba okubirekaawo mazima akantu ako kategedde kakati njagala kuba ku byafaayo mutegeere mu banna CBS Manduso ne CBS FM ne nannyini oba editor nannyini kuteekayo ebyo bannanyini bukutu obwo bwekyano ekito bwe muteekateekayo nga muttirira amannya g'abannammwe mu kubazza wansi okubajja muri gase yaabwe gye bazimbidde ebbanga eddene kubanga nkikuddira mu kusemba ngenda kukulaga who is gwe bayita Major Nadduli mu ggwanga lino mazima nfuna bulungi nnyo mu mwaka 1924 omuzungu owa Bungereza eyatwala ensi 53 ezigwa mu kituyita British Commonwealth olwaleero n'abakyala wa Bungereza nga ye head of the state mu nsi ezo 1924
abajja batunuulira gye bazze bayise mu kolonizi zaabwe ezensi 53 ne bagamba nti olwali tukikakasizza n'okungera okutegeera nti bwe tulabye ekkala y'abaddugavu bano okuva ddala mu mwaka 1543 lwe twagenda okuyinga gye tuyita Australia mu kontinenti yaabwe ey'okubiri twakizudde nti abaddugavu obwongo bwe bumu bwenkanankana naffe abazungu kala ze zitwawula naye bwe baali bapimaapima abantu abagezi kwe baasinziira okukakasa nti omuddugavu n'omuzungu tufaanagana entegeera balonda ensi mmeka 3 kati mu nsi ezo 3 bajjamu abantu bano olw'obutegeevu n'obukenkufu mu mwaka 1924 okukakasa nti twenkanankana n'abazungu mu ntegeera wabula bwe tukulidde kyekibaita nti bo enyigiza gye banyigiririzamu anti ega nti necessity does not know law nti omuntu atuuka n'abanga embeera emukaka naye abazungu bo mu ntandikwa yaabwe n'ekikula kyabwe baali beetaaga okuba n'amagezi ag'ensibo for inventories okusinga ku endowments ezaabwe bamubaddugavu zaatwetera okulagajjala kituufu nnyo oba ontegedde bulungi baafuna ebizibu bingi okuva mu ntandikwa nga balina kuba bakujjukujju nnyo okusobola okumalako so nga ate ffenna endowments ze tulina mu mawanga gaffe ag'abaddugavu ate zituleetedde okuba reluctant twalina embeera nga yakaweweevu nga bw'oteekayo nnyo omwoyo ogira mu mbeera yawe ofaaki wategedde dda nze nkwagalako kimu nti obusomesa abaana bakusubwa mazima bwe waddukayo n'ogaa nti kanemalire naye ate wana nabo obusomesa bugazi okusinga obwa kiraasi emu kale mu kyo tujja kukusaba nga waakiri mu mwezi otuwengayo ne topics nga 3 nga ziva mu ggwe bw'otuula mu kamera eno nkisabye nga nze Jakana Somero Nadduli kisobole okutubeerezaamu amagezi ago natuula mu maaso nga mpeereza kati nange kaseera nina bye nayiga era nenvaako eno nenzijjako eyo kaakati mu nsi zino 3 nja kuwayo ekyokulabirako kimu ekya South Africa bajjayo mukugu gwe bali bayita yafesi ntala alina eddiguli 3 naye eddiguli 3 ezo zamuweesa obwa doctorate nga tagenze kuyongerako nti diploma PhD yazisoma busomi nti first degree second degree ne third degree mazima naye obutegeevu bwe yakwenkukiramu mu busawo bwe yasukka ne kuba musomesa obusawo obwo ne bamuwa obwa PhD honorary okumutegeeza nti mubaddugavu mu South Africa naye nga weewunye yasoma obusawo n'asoma political science n'asoma amateeka yafesi ntaala otegedde bulungi byonna byanjawulo kuba mpulira wenviira ku busawo tegere political science nga tewali relationship wakati webibiri ate nenzirukayo nengenda mu mateeka mazima onfuna bulungi nnyo kakati oli yagamba nti mbugezi bwa yafesi ntaala butubuzizzaako embibi era mubayivu abaliwo by then basinga okuuza ku emisango ng'ate basajja ni bakuukuutivu bwadduka eno naddayo n'abaaga omuntu yaga nti obutegeevu obulinga buno si bwangu bwakusisinkagana mazima era bamuwa okumurankinga nga namba 2 mu bantu abagezi mu baddugavu ne tutunuulira ewookubiri gwe baali bayita Dr. Agure yali ava Nigeria yalina eddiguli 24 era mu mwaka 1924 oba 24 yajja wano mu Uganda specifically ng'akyalidde eggwanga lya Buganda kuba luli Uganda kyali tekiriiwo najja okutunuulira ba doctors be tulina wano abaali batrainingidwa nabaga nti muyitibwa ba doctors muyitibwa ba dressers kye bayita doctor aba n'obukugu obusobola okusumulula omuntu nga bwona okwata engini kanka n'otwala emmotoka yo oli n'agipangula n'alaba obulwadde n'agizzaawo n'abagamba nti naye ggwe okuyonja kungulu kuno ng'olinga asiiga langi ku mmotoka oba babita dressing the wounds kale tugezeeko okuteekawo obusawo mu bitegeere era yatuyamba nnyo wano okujja okwongera n'okutereza kwa education status mu by'obusawo nasitula eddaala lyaffe mu mwaka 1924 era yatuwa omwaka mulamba nga kiza nti sijja kudda Nigeria kansooka embeere mu Buganda okusomesa abantu abo yalina degrees 24 onfuna bulungi gwe bayita Dr. Agure oyo nali namba 2 nanga yali namba 2 sorry Dr. Agure yali namba 2 yafe sintala yali namba 3 kati nzeyo ku namba 1 ontegera bulungi akategedde ako bulungi nnyo namba 1 mwabo be batunuulira abasatu the entire Africa batunuulira gwe tutassa Apollo Kagwa bikongo tebitta nnume kifeefe gulemye tegutta mazima oba nfuna bulungi mazima Apollo Kagwa oyo
lwaki bamugamba nti ye number 1. Ababiri bali balina oli yalina diguli 4 ono yalina diguli 24 Dr. Agule oli yalina 3 ono 24 ye gwe bayita Sir Apollo Kaggwa yali talina yadde n'emu wabula yakwata buli kiwandiiko ky'omuzungu kye yateekawo ku mwaka 1866 ne tudda mu 1894 ne tuyingira 1800 mwange mu ndagaano y'olwenda ne tugenda order in council 1905 first agreement 1907 ne 1907 kubanga yafa 1927 ngamaze okumuwa akatwa ziri ezatano mu 5 yazisobola zisinkagana zonna yaziteeka mu mutwe nga za mboozi endagaano yes abazungu ze bakola yes nga tebasobola nazijjukira ne baziteeka mu buwandiiki yes ye nga azirina mu mutwe ng'ate za ennyumize obunyumiza nti akawaayiro number 1 we twali tukukanya ne n'abakyala wa Bungereza kannyonnyola Buganda gyegenda okuyita nawe bwe tukakasibwa nti amasaza ga Bugayaga ne Bugangaizi gaakutukako ne tusigala nga tuyita mu jurisdiction eno oba obwaguuga buno omanyi endagaano 1866 nga yonna amanyiyo yalina articles oba clause 25 onfuna bulungi clause y'okumunana erina articles 27 endagaano y'olwenda enjereere erina articles 45 kwa 5 endagaano y'okumwenda ebiri order in council yasatula 1900 olwereere eyo1902 order in council erina clause kumpi 47 zonna yaziteeka mu mutwe mu side yes ng'asabye omuyivu okumuddiramu n'aba ng'ate n'oluzungu alukwatiddemu era ogeza nk'okumuwakanya nnyo ng'ayogera oluzungu lw'obadde ojja okutegera naye nga tasobola kukuddamu oba onfuna bulungi nnyo nga bwe nnayiga olunubbi lwange ne baŋŋamba nti gwe kulaaminga kati for example fe abasoma theology osobola okukwata kukulani naye nga tomanyi makulu g'ebyo by'osoma naye ng'okukwata okukutte mazima naye yakwata kye tuyita endagaano ziri Dr. Kaggwa Albert Kaggwa bikongolo tebitta nnume gulemye ne musaidi meka mu Luganda ne bazimuvunulira n'azikwata ne mu luzungu we luli naye nga bwe muba munyumya oluzungu tasobola kukwanukula wabula yakwata kirozi mazima wabula mu intelligence ayikyuye bagitunuuliranga mu baddugavu abaliwo yalinga zinnyo okusukkako ekyo kye twali badde twetaaga okumanya nga kisukka n'owa diguli 2 n'owa3 kakati omuwandiisi w'ekitabo ekimu yakiwandika mu mwaka 1921 yagezako okumuwandiikako bali bamuyita Bishop Seguku erinnya lye bamuwa naye yali muzungu naye nga amanya gago omunda yali Robert Kayson n'ategeeza nti nasabibwa ow'ekitiibwa Kaggwa okugezako okumuyambako ayiga olulimi oluzungu nga alemereddwa nnyo era okukaluubirizibwa okubanga tasobola kwanukula muzungu mu luzungu lwe mazima so nga ate abajja wano baatwalanga okusooka obudde okukolagana n'abaddugavu n'asooka ayiga olulimi mu myaka emeka 2 kale bonna abali bakyebuuza ekyo nti twakola tutya endagaano ezo abazungu ebbanga lye bamala muno baali bamaze okuyiga olulimi endagaano twazitulanga mu nkiiko nga bategeera olulimi olwo era twakkanya nkuyo twali tutegeera obulungi kaakati yagamba nti nayigiriza Kaggwa oluzungu yaluyigira mu myezi 6 ng'asobola okuluwandiika n'okulusoma naye teri yategeera kigambo ekyo nti Kaggwa ayiza oluzungu naye nga lw'omusimba ekiwandiiko eky'oluzungu akyesomera n'akiwa interpretation naye nga teri yamanya nti ate mu mabega we yali asoma kale abaali bamutunuulidde mu ntandikwa yali abulako okumuweebwa diguli eyo oba certificate y'okuba nti yali amaze okusoma olulimi oluzungu abayivu bangi mutudde mu Mmengo nezo agency zatuyita nti za Mmengo yezitwala naye oli yakugamba atya nti oyo akolera mu agent yennyini aba yeekolera lyetteeka he who works through an agent works for himself nabwekityo ebyafulumiziddwa ku CBS tukitwala nti eyo Buganda entayali kubanga abayivu mmwe mutuddeyo nga ba auditor abasembayo mu kuwa kw'ebigambo bino nga muttirira abaganda bannammwe abayimiriddewo mu ggwanga lino okubabeezaawo okuvaamu ekigambo nti Nadduli teyasoma nnyo okwo okujeregera kukulu naye obwongo bwali busaza naye nga busaza kuki ekyo kye mutaategeera era mmwe abaali abayivu bye mwalekayo ne mugamba nti bino tubisudde binaategeerwa Nadduli n'abasigalidde
kale bwe tuba tunoonya obuyivu n'obutegeevu tetusooka kukeera nkya kutwala buyivu tusooka kunoonya butegeevu. Bakabaka bonna abayiseewo okuva mu mwaka 1200 be bakabaka 35 bw'ojjako bakabaka 4 bonna abasembeyo emabega babadde tebaasoma wabula nga balina enzikiza n'obutegeevu mu nnono zaabwe era nakyo kitwala okuba nti baali bategeevu olw'ezo endagaano ze bazze bakola okutuuka olwaliro Mutebi owookubiri waatudde. Ssaabasajja Kabaka Londe Mwenda Mutebi owookubiri muyivu nnyo era nga alina eddiguli ate owokyokubiri w'amagye nga alina n'eddaala ly'obwa meeja mu kye tuyita Marines bwe yagasomera mu Bungereza ate yasomera mu nsi ekyasinza okuba ne bamarines aboogerwako kubanga Bungereza ku kya Marine eyo nkugu. Naye mbuuza mu buyigirize bwe nga Ssaabasajja Kabaka Kabona gwe nja okutandikirako mu bisse obwakabaka mu bwakabaka bwe ne bitta n'Obuganda mu Buganda mwatudde mu bika 56 teyasoma yasomera ddala. Lwaki Buganda yagwa era yegudde ku lulwe simanyi gwe bw'okeera enkya n'otunuulira bano abaayimira ku migongo gyabwe nga namwe temusobodde kwebaza baatukulembera. Mbuuze yawandiise era nga auditor kitaawe mabega bajjajjaabo tulageyo ku balina ku PhD ze mwewandisa mu kika kyammwe mazima bwe siba teziriiyo enkizo muziwe bannammwe n'obutabajereegera kubanga Nadduli talina kyalina kwetaaga mu gavumenti kyayagala na Mmengo nti oba tunaaga nti tumuttira lwa ABCD naye bwe bukeera n'ovaamu statement eyo nga muyisizza ku mikutu gye gyali badde gizimba ligase n'abasigadde bajje nga bazimba ligase nga bwe twasomesa ku myaka 8 egy'amayega Buganda yali badde etuusewa ku buyivu bwe baamututendera era nga batuwadde muto ne tusomesa butya Buganda bwe yali ezimbye. Na kino twali badde ne Guinness Book of Records nga Zaffe z'Abaganda mwaba abazze bayita n'abalwanirira eggwanga lyabwe. Omuyivu Ssaabasajja Kabaka nga yasoma nga n'eddiguli azirina ate nga Ssaabasajja Kabaka naye munnamagye ompulira bulungi nnyo nga wannono teyeebazangako ku balwanyi bonna bakkiriza kuyingira lutalo ye bagenda omuleetanga omulangira omukulu mu lutalo ajja alulambule tafusobanga na kubaamu yadde ekiruzo ekigamba nti tugabe ebitiibwa by'amafumu n'engabo eri abantu abalwanira eggwanga lyabwe. Bino CBS bemuvuddeyo nga mukunuka nabyo nga babyogera kwabo abaabayimirirawo mwe baliira ebicepere mu tayimu nga yakazigizigi tebaliiwo. Yes Aji omanyi Jakana aji yanyumizaako engeri gye yaliko mu lutalo eyo nakiki yali asimbyeko amannyo mu lutalo nga ye bw'omwawula ku Buganda n'olutalo bw'alibanga bannakigwanyiza abaali eyo mu lutalo baalifulumye nga tewali kantu nakamu yadde ekizimbe kya CBS kibasobola kuzzaawo nga bavudde mu lutalo singa tebaali abo kati aboogerwako. Kaakati bw'otunuulira abagezi b'emmanduso CBS ne CBS FM 88.9 ne 88.8 nja kubasaba mutandika okuwandiika ebitabo ne ligase ku bantu abayimirizaawo Obwakabaka bwa Buganda ng'oggyeko ebitambula mu central government Buganda etandika okukola museum yaabwe n'okuba Wall of Fame esobola okuba nga tereta ate kusambaaza abaana baffe balina kusomako. Ffe twali badde twogera ku bantu bano nga sa Apollo Kagwa tumwogerako ebyafe bye tuzze tuyigiramu ebikuwa okutegeera ku ebyo ebiriwo ate bituuse mu kyo mubiriwo tutuwe kutegeera ku ebigenda okuddawo. Respect where it is due. Exactly. Kaakati gwe bw'ogamba nti yadda ate mu kuddaako yajja teyasoma nnyo naye yakola ekyamego n'addayo n'asoma ompulira bulungi. Njagala okukubuuza nti Oweekitiibwa Albert Kaggwa kitaawe Sir Apollo Kaggwa bwe yatunuulira Albert Cook nga dokita era abaaga ebisolo n'abaaga n'abantu mu kubazzaawo n'okuyunga kw'amagumba yamubuuza nti obusawo obwoliko obwo obw'okujjanjaba n'omuddugavu yennyini asobola okubutuukako namugamba nti ddala namugamba nti singa mba nkuwadde omuntu mu Buganda tusobola osomesebwa ku bantu abo amagezi galeme kuba mu ggwe wekka Buganda esaasaanye ku magezi ago namugamba nti ddala naye obulwadde twali tusinga okujjanjaba by then yali bilharzia n'obulwadde obulala baali boogerako bwa yellow fever n'endwadde entonotono ezaaliwo mu budde obwo kawumpuli we yajjira 31 yatta abantu abangi n'endwadde ezisigalidde. Ono abuuza ono nti Albert Cook nkuwe mutabani wange nti ddala namugamba nti nkuwadde ono Sserebe Kaggwa naye erinnya ligenda kukyuka ye Albert Cook Sserebe Kaggwa. Mazima onfuna bulungi namusomeseza emyaka emeka 3 nga tamanyi kuwandiika yadde okusoma
naye ng'asoma practically oba ontegedde bulungi nga bwe tukwata abaana baffe wano olwaleero avudde mu kyalo P7 egaanyi oba tasoma ngonoga nti genda mu garagi genda oyigireyo emmotoka n'abiiga manual naye nga ne exchange of language tasobola giteekawo wakati w'oyaze okujja ng'oyogedde olulimi lwe lwategeera mazima era bwe mwava nga bw'osanga onogamba nti emmotoka nga bwe tugita exhaust noga nti naye tetwalinayo kyaffe kyakunnyonnyolawo naye nga abaana babigandawaziza olw'okuba nti bagenda obituukamu nga tasobola kunyola olulimi luli ku luteeka eno ekyokulabirako kye kyetwasomesaako lwe twali ku puroguramu lwe twaliko nasembye okujja Lwero ng'atugamba Felix Kraije bwe yali atunnyonnyola ebintu by'ekisirusiru kaakati oli eyazuula walagi nti kino kidda mu Bungereza mwe musima ebinnya bino gwe bali bayita Robert Caron Roberts yali mulungi nga bamuteekanga wa intelligence okuva mu Bungereza yajja wano okutunulira ensonga eyo okujja okwekenneenya luki ekireese obuzibu naye abaawano bwe baamulema okumuyita ekigambo Robert baamutuuma Luboti mazima oba ontegedde Luboti nga olulimi lugaanyi Captain Luboti tanonyereza ne bakusindikiranga Luboti omanyanga ogwo gukumezze bwakwejjerezanga ng'omanyanga oli waddala naye nga Robert kyatwemu okunnyonnyola mu budde buli n'ayitibwa Luboti kale na bino bwe badde bikola ki kaakati Albert Cook Kaggwa Serebe yayiga nga tamanyi kusoma tamanyi kuwandiika oba nfuna bulungi nnyo naye owekitiibwa Albert Cook nga nannyini kuteekawo ddwaliro mu bukugu bwali 1897 gye tuyita Mengo Hospital oba gye tuyita lina amannya ameka abiri bw'otaliyita Mengo Hospital oliyita erinnya ery'eddala lya Tefe Tuusa Mugenyi gali amannya 3 gali aleseewo yatuuka okuwa recommendation ng'agiwa Serebe Kaggwa Albert Cook nti mu magezi ayiseewo mu kukola kw'emirimu mazima lwaki nti yali akozesa noodles oba shillings ezikuba mu bantu mu mibiri naye yatuuka okujjanjaba abantu nga bavudde mu ntalo bakomyewo ye yakozesanga maggwanga gwafumitamu obutuli okuyisaamu eddagala oba kituyita kuteekako drip n'akozesa amabanda amato okujjanjaba enseke oba nfuna bulungi obugezi obwo tubuuza ate agendako mu ssomero lwaki weebuli kyekiremye abaddugavu ffe okusitula mu bantu baffe nti atamanyi luzungu aba tategeera n'okulembezesa lulimi nga kyonga okuntegeeza nti ebulaya teri balalu nabakazwalite wabanga bwagamba ani yakikugamba nti okutegeera oluzungu bwe butegeevu language abaana baziize wano nze nina ennimi nnya zenjogera ku 5 tekyategeeza nti nazisoma nawangalamu baki bawangaale naye ate sikolanga na invented mu nnimi ezo era n'abalu tubaddeyo nga gye bali kaakati okuyiga kw'oluzungu tekitegeeza butegeevu CBS mugezeeko okufaayo okutunuulya ligase z'abannammwe nga muzimba nzimbe ne Buganda edde mwetekewo musingi ogwo oguzimba olw'obutegeevu bw'abala okutatukulembesa kirinze nkugambye Ssaabasajja Kabaka muyivu asudde obwakabaka ani abusudde ye kennyini yasudde obwakabaka mu buyivu bwe bumugasizzaaki ekyo nakyo nga temukyogerako nga ba CBS abatudde mu Mmengo bampanga bamale bamakubuya baani bonna babatendera nga bazze ba first class mu kutegeera mbayise ebbanga lyonna ekyabatasa kiri eki mu byonna ebibadde binyagibwa mu Mmengo awamu nasangako emikono gya Ssaabasajja Kabaka nga kwegiri nenga nti nagenda nti okwebuuka kuno kulopa muziganzi mu kizikizi bwe kubanga ku mikono gy'ettaka eritunda nga n'emikono gya Ssaabasajja Kabaka kwegiri ogenda kuwawaabira otya omuntu kye nabasabiranga nti Ssaabasajja Kabaka ye kennyini akkirize ampe ebbaluwa ekakasa nti bwe mpawaabira abo ne mbawangula byonna bye banyaze mu Buganda biddeyo sigirabangako kakyanga njogerera entambizo z'atalaba aziraba banne emikwano gye bali bano bamwagale bebanyo nabo bukyayo bwentakiro butagwa obw'ekisiru lwaki teboogera ku bintu ebyo Buganda egudde leese ebyo nga yakuŋŋaanyizibwa abatasomye neebeerawo ngeri bold ngera eri wamu ate abayivu bwe mwekaseeyo mwalifuula ate essenjegero lya bubbi abaffe bayita obuyivu kwe kutegeera oba kye bayita obusomi olyokodde ku kitange ng'oyise ku CBS abaffe namwe musasulamu kwagala kuleeta biri Jakana nabbi mwabayita muge nti eyo family bwe twefaanagana muli bajega njagala kukibategeeza mu abatudde Mmengo buli omu mumanyi ku bwa Ssekinnoomu bwe ne mubayo 200 tekuliko mpyago mugenda kumbuulya buli muzeegwa mwengu manyi
naye kisanga atakitte nkibategeeza lunye mazima ndayira mu linnya lya Katonda ndibategeeza wano Bayibuli yagamba nti mbikole nga mbaleke babikole bali byekolera akaseera kagenda kutuuka buli kyemwanyaga kyakudda ne bwali bakabaka waliwo ebitanyagwanga bya Buganda ne bibatazanyiramu nga bya Buganda mazima ebyo bisimirawo ku musingi gw'okukuuma erigase nti Buganda yeeriwa naye neegulira mutuba gwo nga gwe gusigaddewo nga gwe wanyaga ne weetwala okukakasa nti buli kimu okitta nga gwe Ssaabasajja Kabaka bagenda tunula omutuba ogwo ogugwo gujja kusesema ebigambo ebyo mumuzanyire ku ggwanga n'obwakabaka okuba kabaka kyanjawulo nnyo wakati wa Buganda n'obwakabaka eno personality egenda Obuganda busigala n'obwakabaka ne bukola ki nange kyembuuza nawe otandike kukusojja buli kibi kyokoze amataka agagenze nga mikono gya Ssaabasajja Kabaka n'otabaako kigambo kyonyega ekyo tukigambe kitya ate CBS evaayo etandika kumanyira famire zimirawo ku lwa Bwakabaka nerigasa okuba nti ezimbiddwa abaffe mu abatudde Mmengo abanyazi ne Matikkiro Mayiganga kwaliyo Katikkiro waakako biki bye mutakoze Mmengo bibatabbye era ombuulire nti bwemba neerogoza nakusaba oyingire ekkooti nga bw'olirooya nja kujja n'obukooti obwo ng'ofulumye nabwo ate mwe muzimiddeyo nga mumanyira famire yababba ku ky'okutuuka okufulumya ku ebyo yasaavinga emyaka 15 naye emyaka gye gyesanje kyasooka Museveni kennyini kaali kamwaka n'ateekawo ttiimu egenda okulondola Oweekitiibwa Nadduli batunuulire bamusuula batya kubanga bamwerekera kuva mu nsiko ne bamusuula emyaka 12 naye bwe bateekawo okulonda kwa 98 naga nti bwe bataddewo okulonda nja kuyitamu element mwenbanzija nyimirirewo naye nga okuva mu 86 mpaka 98 gy'emyaka 10 emeka 12 mu nsiko nga yali omuweereza omukulu nga musawo yali atunda mu mbwa abannalwanda ze mutandise okumuteekako buno bugashumba obujja bukomba eminyira bwe bajja boogera mbw aye kakati Nadduli yali atunda mu mbwa ndagaayo ku muntu yenna gwe yawe mu mbwa ng'evumula yellow fever ondage ku mumba yenna ku musika gwe bannyonnyola ng'ekituufu eddagala lye yali chemist mukulu ng'akola station okuva mu middo n'akola eddagala erisolo ya yellow fever okumumalawo neriyamba kansa completely okuba nti anaazibwawo mugende mujja obujulizi ku Dr. Bata ababba eddagala lye baali baki Museveni yenna nnyini enkwezo onfuna bulungi nnyo kaakati bwe tuba mu nsiko yali abanga ajjanjaba ng'akozesa mpiso gwe CBS neobanga okugamba yasoma kitono nnyo mu abayivu abagituddemu Buganda mugiyambye mutya mugiyambye Nadduli nga ajjanjaba abo mu nsiko abateekawo ebyo bimweyagaliramu n'okumuweereza ebigambo mwaliriddawa nkuzzayo ku kiri Museveni nga amusindikidde abantu bakebere ebitabo bye bagenda obitukako nga haja abanja district siringi bisatu Museveni agani muwaache bisoke muleke twongere okwetegereza bali bagala kumusuulira awo ekisanje ekyaddako kwe kuleeta ndawula ajja muteganye okutuuka okukakasa nti alina kudda ku bwa ssentebe n'amala emyaka 5 ebweru ndawula bwe yabamulabanga muguya ne baga nti muzeeyini waffe wakazi yali asobola okukola ebintu bino twali tufuna ku mulembe gwe talina 10 kiyabba talina kiyakola nga tatadde mu bwenkanya teri ddiini yamusosola teri ggwanga lyamusosola teri mukwano gwe yayimirirawo nga gw'okyuse ng'oli ku steeringi kkono Jakana soko simbe wakati yes ngenda kuvugamu emabega tumale tukomewo ongambye mukuva mu nsiko ne haje ebintu bye yabakolera mu nsiko yes bamusula emyaka 10 emeka 12 kyokka wano omuwandiisi atamanyi byawandiika byafaayo agamba nga bamaze okuwamba obuyinza baagabirwa ebifo ebyenjawulo era ye yasinga kumanyika nga ssentebe wa district y'e Luweero ekifo kye yamalako ebbanga eyasangibwako kigabire okujja kwa 98 kwali kukyusa system y'ennonda kubanga mu ntandikwa abanga ordinance nga president yalonda kubanjukira twali tukyali mu buwambe recess bwe yalonda eyasembayo aji gwe yawangula yaliddewo nsereko yali asembayo kumulonda ku bwa ssentebe bwe bato okulonda 98 neddewo naye n'akomawo yesimbewo aji n'amuwangula ng'omulwanyi bwe gambidde nti abantu nga temunanoonya byafaayo kumalaga wanattuka kujja wano mu kuswazaswaza mwetegereza ebintu naye mulekeraawo okuddira obulyankuzi obufere bwammwe n'obubbi obubalimu effutwa ensaalwa ogikulembesa mu kuzimba n'okwonoona amannya g'abannammwe nga mwe mwezimba munoonye ebyafaayo oli yagamba nti mweyanjule nga muliggulirwawo
okweyanjula mu maaso gammwe ne mugende wana bitubuuze kuligasayo gitunnyonnyole yali badde abaganira ki mazima ddala nga gwe okinulidde mu 98 bodde mu bitabo n'olwaliro buyivu weebuli 98 balonda bulonzi nga yali odayina ensoba kaali kalulu aka Museveni katandika 96 98 bata local councils okulonda naye nga bamusudde emyaka 10 n'emeka 12 okumusasulamu oluvannyuma lw'ekisanja ekyasooka nga balaba akoze Museveni yamusirika bagenda mu mwaza baba balimu obubbi tumuyiyiza Nadduli akomawo teyeyongerayo mu maaso eyo ye family gye mumanyiira mbu yajja tasomyeko ani yabaga nti obuyivu kitegeeza butegeevu n'ekifo kyero C5 bamuwa kiwe emyaka 10 n'eki yeesimbawo awangula buki buwanguzi ekyamubeesaawo nga mwavu teyanyaga 10 kya muntu nga basasula kadde kamu n'ekitundu naye mu ntandika okuva mu 92 bali basasula emitwalo 80 mu egi bwendowooza mu etano gyagigasaaki omuntu okukulaakulana mu buloke mugambe nti alina bye yabanyagako nze bwendowooza ku muntu nga Haji Nadduli atalina kyeyabbye kye nalaba nti Haji yabba kino tewali nze ndowooza bw'aba yasobolwanga okuwangula obululu y'omu ku bannayuganda bawangula akalulu straight forward akatali kaggule akatali kakwatemu mirimu saavisi ye kale CBS Manduso kyeyawandiise ekyokubiri mu bujega bwabwe kubanga nze ga nti obwakabaka bwe bwawandiise mu bujega bwabwe ne mukwekuluntaza ne mukwekulumbaza bwawandiise kuba nakikunyonyodde nti he who works through an agent works for himself CBS Manduso ne bapopulators bammwe mwatugamba nti CBS ya Buganda kale Buganda bwe yagezezzaako kuteekawo ensonga eno nendaba nga Buganda ennamba temulimu muyivu yadde ategeera byabufuzi nokera n'ogamba nti Nadduli we yalaba development eyinza okujja mu Baluweero yasalawo okuleeta obubizzi abugabire bannaluweero kasalaba nga kyekyokukulakulanya ekyangu ekikola ki balonde beefunire ku nsimbi bw'oba busiru oyo oba akologa vvu nataaba mpulira dwaki epulogulaamu ya NADS yali eva mu Kisamba Mugerwa kati omugenzi mpulira Kisamba Mugerwa be bantu abasatu abaateekebwawo central government nga Museveni yajja abaplotinga Kisamba Mugerwa bamuleta on special mission butya bwagenda okusula Buganda ne development yayo mu byobulimi n'obulunzi n'aleeta kiprogramu kya NADS okiteekawo naye nga kinyigiriza Baganda n'abantu ba wansi era nga kiyamba bayivu beereere Kisamba Mugerwa n'akiwa his excellency the president bw'akiyitamu n'akigula nnyo butya bwagenda onyigiriza abantu kyovula nti NADS tiyalina kiyayamba ofuna bulungi naye ng'ono special mission bamulesenga mukugu w'ekyo mukugu wa sabotage yes twasomesa ku programu eyo emabega ne tusomesa n'abantu abo baleeta ab'enjawulo badde bagisaliko ku media choice kweri yali ennyonnyola ku nsonga y'enkulaakulana steve abantu abo basatu Museveni bajja ateekawo bangi bazze ateekawo nga bayiteefu naye abo kati Kisamba Mugerwa bateekawo ekigambo kya NADS kisanga Haji nga awangudde mu 9899 onfuna bulungi bwe baleeta emisomo gya NADS egyo okujja okubeerawo n'ebyo gavumenti byegenda oteeka mu bantu gavumenti ye yajja ne proposals okugaba embuzi embizzi ente endiga ebintu n'enkoko n'ebiringa ebyo byokukulakulanya abaki nga Kisamba Mugerwa yalese programu eyo si Haji Nadduli eyo programu ya NADS ya gavumenti ye yajjanga mukulembeze wa district enamba teyajjanga district kazi nga zefugako kitundu kya busiraamu mazima onfuna bulungi nnyo najja n'atuula mu district programu yali talinaako nteeseganya yaayo yava mu central government ekire mu local government yalina kuteeka mu nkola yali badde baga nti luwere Embizzi temuzireeta kuba ndi musiraamu era bwe zajja yabagamba nti bannanyini baazo abazaagala nze wano sajjanga district kazi najjanga mukulembeze owawaki owafenna ekitundu ekinnonda abasinga obungi si basiraamu si ba Muhammad peace be upon him bakkiririza mu bayibuli nanjiri nti ye ngenda bagamba nti nga be bampa akalu nti Embizzi zaabwe ziddeyo obukulembeze Katonda si bwabwe bwabugereka okujjako ng'osomye kitono mazima ofuna bulungi nnyo n'abaga nti bannanyini bubizzi obwo bajje babukime babutwale babukoleki babulunda babwagala mubaleke babutwale bwe babulya ne babukkuta balisiramuka naye nze nga Nadduli ng'omu Katonda watattidde batali basiramu ku buyinza bwe n'abalekawo n'atugatuwa ebigambo by'amagezi n'okubayigiriza mu kujja mu bigambo byabe bennyini baleke batunuulira okujja kweno mu ddiini esembe ate nze mbagambe ntya yamuga Nadduli yagaba Embizzi eyakola musajja musiraamu abasiraamu abasomako ekitono n'abajega ne bawuggana n'olwaliro bakyalimu abajega bwe batya bakyava mu bigambo bwe bityo naye yababuuza ebibuuzo bino n'abaga nti basemba nnanga okujjako obujega bwamwe n'okuba abato
n'abo abankritisizinga nga temuli basiraamu nga mukozesezza byabufuzi tuli musiraamu agaba ati Embizzi etulabye naye nga si musiraamu si wa byabufuzi ng'ogyeko eddiini y'obuseveniside yabagamba nti abasiraamu mwenna gye muli bwe mba munteeka ku kya Nadduli kyeyaleeta nga kitongole kye kyabireeta ebitaali byange bengunjizaawo nti mwagala mbakolere ki onfuna bulungi nga buli omu bwajja ne manifesto ye eri mbagenda osoma manifesto ye yalimu Embizzi yajja na bwenkanya era yateekako omugundi gwe yagamba nti nze Nadduli neddira bubbi akabbira onguzi ku manifesto ye esooka ekyo kyekiriko yajja kuweereza mu buluŋŋamu ng'omukulembeze baga nti nze kkubo nze mazima nze buki buweereza aga nti nze mazima nze kkubo nze bulamu ekyo Haji Nadduli kye yali leka oyo nannyini kkulu n'ebyo bibatambulemu bitambire mu bannannyini baabyo yabuuza nti abasiraamu siwulyanga ku bbaluwa yammwe ng'ekitongole kya Supreme kiwandiise mugiwandikire Saudi nti Saudi todda mutuweereza mafuta go essomero gundi eno yagireka nga Amin eggwanga lyaffe aliwandisizza mu busiraamu naye emyenge Embizzi n'amabaala mayitirivu emmotoka muweereza amafuta zitikka omwenge ne zikutambusa n'Embizzi lekera okuleeta amafuta nga tebakikolanga webali sikiwuliranga nako olwaleero babaga nti basiraamu nnyo onfuna bulungi lwaki bawasa abatali basiraamu nga basiraamu kabusiramusi ekyokubira eggwanga mwe tuwangaalira bakyatusinga obungi abatali basiraamu entegera y'okuba omuto nga tonnaba kutegeera era kyabuwaze ennyo kibi nnyo okusomako akatono oba okubugumizibwako akatono n'ovayo olanduka obeeko kyonnyonnyola kale twetegeeza ebyafaayo ebyo nkibannyonnyodde Nadduli nayo kyeyayogedde ekyokugaba Embizzi programu yali ya central government yali ya muzeeyi Nadduli yali ya muntu mulala oginnyonnyodde bulungi okuva ku Kisamba Mugerwa yes nti Nadduli bwe gireetebwa ssentebe wa district nga ye Haji Nadduli butereevu tewaliwo ngeri gyaga nti abannonda nga temuli basiraamu n'Embizzi zigobye mu kitundu temuzirundamu n'ababaweeza okwekulaakulanya temuzirunda muzizzeemu mu district center gye mujja ozijja mpozzi ate era kyemmanyi nti bwe wabaawo project ya gavumenti nanyini district eyo abaako ng'omugenyi omukulu yes era of course bituukira mu ddooko ye ekyo kye bayita obukulembeze Katonda kankuwa ekyafaayo kimu yawa obuyinza ku wekitiibwa Nabbi Ibrahimu oba gwe tuyita Aburahamu n'amugamba nti nkwase ku buyinza buno badde batume ekitabo kya Aburahamu naye nkuwadde ennaku ezi 3 buli kyosalawo kyonna kye ngenda okussa mu nkola naga nti obuyinza mbweyanza Mukama Katonda ng'ompadde ekirabo eky'amaanyi namugamba nti okufuga kw'ensi nkutadde mu mikono gyo olwaleero Aburahamu genda ogezese n'ensi eyo Aburahamu eyasooka yamuvuma n'alagira afe oyo n'afa owaddako n'akola ensobi endala naye n'amulagira nti afe n'omulala bw'atyo punishment ezize yagenda okulaba nga bwese bwe zitambula bwaddewo Katonda omugamba nti obuyinza bwe njagala kubukuddiza yamugamba nti Mukama Katonda ntegedde olwaleero nti gwakyasinze obugumiikiriza gwakyasinze okuba omusaasizi nze Aburahamu okunvuma obuvumi mba nsobodde kukola ekyo sinza kutuuka mazima mu bufuzi bwo era osigadde nga Katonda gwe ow'amaanyi asinga mu bonna dwaki nti byavuma aba Aburahamu n'agamba nti nze mba kuba Katonda ebyo tobikola mba nnakuggyewodda naga nti abantu tubalindiza n'okukyuka kwabwe naye olwaleero bannaffe abaliwo olwaleero mu ggwanga lino beetegeze bafaanagana kubugumizibwako kitono Aburahamu naye yakitegeera luvannyuma nti obugumiikiriza bwa Katonda buyimirizaawo ensonga zonna abatali basiraamu bagaana kuttibwa kubanga Nadduli yali musiraamu abaffe nammwe bwe mutwe mufaanagana n'entegera yammwe bwetyo bwe bagamba yagaba Embizzi ng'Embizzi initiation ye yazitonda oba yaziteeka luweero naga nzeesenze nga Nadduli tuzizaalukuse nziweemu abazaagala gavumenti ye yazireeta of which eyo generally tugatira waki singa nga wali Uganda Muslim Supreme Council chairperson yajjudde tebali muwadde kalulu kutuukawo singa bali baga nti eky'Embizzi kyekikulu ate lwaki Omujega ovaayo nonyonnyola ebyo ye ssentebe wa Uganda Muslim Supreme Council lwaki bamuddiza kibuuzo ekyo nti wali musiraamu n'otugabira Embizzi wamenya nnyo etteeka era wakaafuwala kati tetugenda kifo kino kikulekera kusobola kukola ki kukiddukanya obutuukivu bw'omuntu Katonda yabumuwa mazima yatugamba mu Bayibuli nti oyo gwe nayita namuyita dda yayitabira mu batali bayite akaseera ke kamala n'addayo mazima n'oyo yali yesigiriza naye nga yabalibwa mu bayite yamala n'atuuka kale vice versa ensi bwetyo bweri kye tusaba mu kyo kwe kusembyayo obuluŋŋamu mu maaso ga Katonda atuwe enjuyi etaliko kubalibwa mazima kale mu kyo ekyo eky'Embizzi
CBS funds ng'ate tugamba nti bwe Bwakabaka ate era ne CBS Manduso kale ng'Obwakabaka obujjudde era nga muli agent ya Bwakabaka nja kubasaba mugezeeko ku revisinga n'okuteekawo embeera erungamya bannammwe mu bintu bibateekeddwa okuba ne ligasa obutazitta tusobole okutambulira awamu. Njagala okubuuza Jakana Sulaiman Nadduli. Yes. Ekibuuzo kino ng'era ndowooza kigguukirira mu binaggalawo puroguramu eno. Yes. Okusinziira ku kiwandiiko kya CBS Nadduli omu ku bannayuganda beerina abakuzeeko mu myaka wabula Katonda yabawa okumanya okw'enjawulo kwe batajja mu ssomero. Ne wabaawo comments nnyingi nnyo kuba baasembyeyo babuuza gwono kiki ky'omujjukirako. Ky'omujjukirako kitegeeza alinga ataliiwo endowooza y'okuwulira era lwakaagala nnyo abantu b'ekitundu baganyulwa yanoonya pulojekiti eyo gye yabawa okusinziira. Nsiima nnyo abantu abagenze mu komenti ne bajjukiza abantu ku bye baagala ku Nadduli. Mwe basiiba kubanga abantu bagezaako nnyo okukikkaatiriza nti endagaano Buganda ze yakola ezitaatuukirizibwa n'ezo entono ennyo abaliwo mwe basinzira okuwandiika ebiwandiiko bwe bityo. Nadduli yali musaale nnyo mu kukola ki mu buweereza n'ekitiibwa ky'amagye eky'obwa meeja era nakyo kimuwa obuweereza obwa security ate engeri gyayagala nnyo Buganda aba agira nkola ki eyalibadde ennambulukufu ey'okuteekawo ebyafaayo eri abali mu Mmengo omwo biwandiikibwe bulungi ku bantu abazze balwanira Obwakabaka bwa Buganda bwe mu ndowoozayo kubanga abaliyo kirabika enkola bagikutte bubi. Nkola kimwe baaliyise okusobola okusiima abo abalina kye bayogedde ng'ettaffaali ku ggwanga Buganda. Ensonga ziri bbiri twasomesa ku media choice kuno twasomesa we baleeta ekyokuba nti n'omwana omuwala asika ne tunnyonnyola kye tuyita abakalaati mu Bwakabaka bw'e Buganda baali bakola mirimu ki abajjanga okutunuulira ebiraamo byammwe n'okukakasa obwannannyini bw'amataka obwo. Ate era twalina abakalaati ba mu ofiisi eregwa mu kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka wansi wa Ssaabalangira eyali etambula mu budde obwo okufaira ddala mu mwaka gw'Olw'Embeera eyannyonnyola ku byafaayo biwandiikibwa nga Ssaabasajja Kabaka buli ssaza yateekawo awandiika ebyafaayo by'abazira. Onfuna bulungi? Oluvannyuma ne bikakasibwa ne biweerezebwa Mmengo naye byayitanga mu Hairake. Namba 2 tulina enkola ez'enju okuwandiika mwe tuva nga tudda nga tuva ku Lujja ne tugenda ku Lunyiriri ne tugenda ku Siga ku Mutuba ne tudda ku Siga Akasolya twajjanga tuwandika Hairake mwe tuva mpaka ku mutaka wa Kasolya okuwandika ebitabo eby'ekika nga toyinza kuyingira mu kika ekyo n'oweewaayirizaayo. Oba nfuna bulungi? Bulungi nnyo. Ekyokubiri oba ekyokusatu ye Ssaabasajja Kabaka okubanga mu Hairake ye yalinanga obuyinza obussa ku mikono ku bintu ebyo nga bwe bimenya ebisatu ng'era mu kusembayo nga Kabaka amaze okukakasa nga batwala mu Kaivu Buganda mwetereka ebintu ebyo. Wall of Fame battanzite sinti bagenda tuteekawo nteeke mazima ebaddewo nga nkadde ebitabo byaffe byogera mu bika n'okweteerawo wabula tulina ebintu bibiri ebitabo ebyali byogera ku lulwo biwandiikibwa bulala n'ebitabo bigenva mu ffe abakopi biwandiikibwa buki bulala. Kale system y'olulyo baatwalanga kye tuyitanga emituba ate mu ffe abakopi twavanga ku nju mpaka mu mutaka wa Kasolya okuwandika ebitabo n'okwemanya ensibuko zaffe kye tuyita kuga nti okulanya Bwakabaka bw'e Buganda ate mbali abawabwe ntuga nti beeruka n'okulanya kwaffe kulina entambula yaki oba kituga nti tambulamu ng'Omuganda. Kale bwe ntandika okwennyonnyolako wa gye nsibuka nze Jakana ntandika okunnyonnyola bajjajjange we tuzze tutambula ne tuwandiika lisiti eyo mpaka wa Ssaabasajja Kabaka okugissaako omukono nga bisse mu mutaka wa Kasolya kijje. Bwe bakakasa ebitabo ebyo teri agenda kuva mu nju eno yeewayize mu nju nki okuggyako nga amaze okukola emikolo egyawula ne baga nti abaana bano si ba mu nju eno banoonyezebwa ekika kyabwe ne babuuza nnyaabwe obajjuka kitaffe bwe baafanga bannyaffe baatende nga tudda noga nti mwana wange nina ekyama kyo n'alyoka akuga nti ekika kino mwoli si weewammwe bakuzaala mu kika kiriwa era baatuukanga okuwandika ebitabo ebyo kubanga baabimanyanga era abantu abo bajjanga aba special okujja otunuulira ab'amaka abo ng'abantu omusajja amaze okufa Buganda neddamu okubuuza omukyala waliwo kye tukyusa mu ndagaano z'abaana eziriwo ti mukadde waffe tewaliiwo
bontegedde bulungi oba bwekirina ekikyusibwa mazima nabwe kitemu kino twetaaga kusitula sisitemu ya butegeevu yaffe Buganda twali tetulina kye tubanja mu ntambula yaffe bizze bittibwa buki buttibwa ku bayivu abaliyo ne Ssaabasajja Kabaka nga mwomutwalidde oba nfuna bulungi ebyo ne bibeera bwe bityo babba amataka g'Abaganda Kabaka yafa yali baamuwa botwa Ssaabasajja Kabaka mulwadde nnyo katumukole topic egenda okudda ku eno gye tuba tuddako okutegeeza Abaganda nti Kabaka muki mulamu eyo nnono ye mutawaanya naye bwe yeeryamu olukwe Buganda n'agyekanga bwefaanagana mulindire kye mugenda okulaba ekigenda okujja mu kifunga nti Jakana kituufu yalagula kale mu kino njagala okutegeeza bannaffe abo nti ekireese obuzibu mu Mmengo kiri ku element emu nti obunyazi obufere obubbi obukulupya ng'emitima gyabwe mwaba bayingira mu bitiibwa ebyo ne beerowoozesebwako okuba special ne batwala ekitiibwa ky'obukopi nga gemanyi we bayimiridde nga gakulwana ntalo zaabwe so si mu kuzimba Buganda oba nfuna bulungi nnyo naye singa Buganda lyetunuulira subject eya individual merit kyali badde kitambula bulungi nga Buganda we tekyaliyo ttabi binyanyezebwa mazima ekyokulabirako kyembawo kya mwaka 1931 Abaganda abali mu lukiiko lw'Emmengo Oweekitiibwa Sserwana Okkulubya yagezaako nnyo okubayitamu ng'Omuzungu amukozesezza ajja afuuke Katikkiro ofuna bulungi era n'ekitiibwa ekyo ng'amugamba nti Sserwana Okkulubya naye yali finance minister ate ekyokubiri yali asomye amateeka ng'agategeera buki bulungi nnyo kale Muzungu n'alabanga mu buyivu bwe yali mwangu wa kuyita mu muyivu ono asomye mu kusuula Obwakabaka n'okugezaako okubuketta ne balwana nnyo okulaba olukiiko luno olwa Mmengo baluyitamu batya enkwe zaava dda mazima abagezeeko okudedeekereza nti bw'agenda ne yeesimbawo eri bamuwa akalulu ekimuleeta mu lukiiko luno mu mannya agagenda okutindikibwa Ssaabasajja Kabaka aweebwe direct Obwakatikkiro mazima onfuna bulungi nnyo nga bagenda bakikola Ssaabasajja Kabaka ng'akitegeera abantu nga bayimba linnya lya Sserwana Okkulubya omuweege w'omunnange oyo azaala Mary oyo olwaliro kyambadde obukodo bombi babufaanaganya kubona ekitabo yali mukodo nga si munyazi aleruka kaakati bwe bamala okuwandiika ebyo nga bamuyiddereekerezaawo Ssekabaka Dawudi Chwa kye yakola kyali ekintu eki yavuga nti ze sigaana mukwano gw'Abaganda n'enteekateeka yaabwe naye Buganda etunuulira busobozi enfuna bulungi nnyo kale nange mundekereyo ligase yange ngezeeko okwaza omuntu nga tufunnamuwa kifo ekyo kubanga okwagala kwammwe ndabamu obugule n'okupikibwapikibwa naye mumbuulire ligase kikwe musinzidde okuba nti Sserwana Okkulubya anaaweebwa ekitiibwa oba tunula mpwangali ng'embwesudde ki ekyuma Ssaabasajja Kabaka kye yakola kyali kimu Oweekitiibwa Dawudi Chwa yalagira gwe bayita Makooki mukwano gwe era yali bwafumu n'engabo abali ku lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka olw'omunda n'alagira omulala bali bamuyita Ssempeebwa Gulemye Ssemugulusi n'amutegeeza nti naye bajja kubeera be bagenda okukola omukolo guno ogwa Ssaabasajja Kabaka okugezaako okutunulira Sserwana Okkulubya okumubega onfuna bulungi nnyo Kabaka atuma ono oludda luli noono n'amugamba yambala ekkanzu naawe yambala ekkanzu gwe yambala ey'ekikopi gwe yambala ey'amatiribo nangava mu kuva mu bakungu b'Emmengo onfuna bulungi nnyo Ssempebwa yayambala ya bukungu bw'Emmengo oli Mugulusi yayambala ey'obukopi onfuna bulungi nnyo kaakati n'abategeeza nti omu ave ku ludda luli n'omulala ave ku ludda luno nga bwe tuli mu maka muno n'abanga batambula basisinkagane omukopi yajja ne tuyita endeku ng'alinga omutamivu nga n'akanzu ke kaddugala kaakati Ssempeebwa yali ava ludda luli ne basisinkagana wano Ssempeebwa n'alamula omukopi ono olw'okuba nti akedde okunywa omuki omwenge n'alagira bamumenyere omugga amuyiseemu obuggo Buganda si bwete bwefaanagana naye bali bakikola mu maaso g'enju ya Sserwana Okkulubya onfuna bulungi bw'awulira ensasagge ng'ono awoggana Sserwana Okkulubya afulumayo n'ab'enju bajje balabe ekigenda muki mu maaso ebigambo bya Sserwana Okkulubya ebyamuvamu yagamba nti bino bimbadde ngamba ffe ng'abayivu enju n'Obwakabaka ebufaanaga nti buyinza kubeera mu muntu nga tukkiriza muntu atya obuyivu buno kaseera katuufu okuddamu tutemu tutuule tulabe Buganda erina kutambula etya nga tetutunulidde enju emu ya Bwakabaka
onfuna bulungi nnyo n'abuuza nti kati tunuulire omukungu wa Ssaabasajja Kabaka yeeyita nti w'amaanyi okola otya mu Mmengo n'oba ng'okola ebintu by'ekisiru ebisaana bwe oyinza okuba omuntu omuggo bwe naye ng'ebigambo byavuddemu biri bye byali biwa amakulu nti yali yeegaana Obwakabaka naye nga Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa yali yamutegera dda nga yamubeega nti si mutuufu eri Obuganda. Kaakati baddemu bayita olukiiko Ssaabasajja Kabaka awandiika special letter egende ewa Sserwana okukulubya onfuna bulungi emuyita mu lukiiko mu kumediating ensonga zino ng'aba abaddewo agenda otuuka wali gye bamuyise mu lukiiko nga badde balwanagana bonna bambadde amatiribo nageegamu n'amutegeeza nti Mmengo badde yagala nnyo ensonga y'okuba nti nk'Obwakatikkiro naye nze omutego gwange tewaguyiseeko kale abantu bano nabakuteze okusindikira okujja okutunuulira entegeera n'ebbanga lyetukoze naawe Obwakabaka ddala omwoyo gwo mweguli oba nedda Sserwana okukulubya bw'atyo bw'asuba Obwakatikkiro obutamuweebwa bw'ava mu Mmengo nga bakitegedde nti baamuteze omutego omuzungu gwe basooka okuba obwa first lord mayor mu Uganda mudde mukebere ebyafaayo bifaanagana onfuna bulungi ne babumukwasa nakino bwe kiri nti Mmengo bw'etaligezaako kutunuulira bakibeereeta Ssaabasajja Kabaka n'akulembezesa abayivu naye ne yeetwala okuba nti naye ategedde nnyo n'aleka abantu ng'abo ne mufaanawo nga muwandiika ebiwandiiko ebisambaaza ate abalala abayivu abatali abaweereza ba Buganda nga temubawanga na kitiibwa kyabwe kyakufiirwa abantu baabwe baana baabwe na properties zaabwe ababaaga nga byasigalira mu nsi ku lw'eggwanga Buganda okuyimirirawo Museveni kaabe mubi naye Buganda itegeera ate abantu baayo nabwe kityo nti bwe mutaddemu kuteekawo screenity eyo nti Buganda tuteekeddwa kuyimirirawo tutya nga ffe tukuza abaffe ate ne muwana Jakana Nadduli yayogedde ku kino oyo bwe batyo batumesa ebyokulya enju ya Nadduli naye yasigala eyo rigedite yebaliko nze sinaba walira akuza atambuza magulu ana nanti tuli ku bikadde lwaki temutambuza magulu ana lwaki temubikyusaamu olwalira amaaso gali mu maaso mugateekeko enkoto tulabe nti katulabira nkoto ensi ekyuse ekyukira mu ggwe bw'obba na bw'osula ebyabanno gwe notegeeza nti eyo ensi ekula mbwe ebya Bwakabaka tebikyaliko gwani yabikutegeeza Republican yagireeta wano ensi tewaliwo zikuze mu bazungu zikolera mu Bwakabaka nga zo zitambula yebobireka tebitambula kale mu kino Buganda n'abaliyo nkibaddiramu twetaaga kusabirwa nga tutandikidde ku Ssaabasajja Kabaka ye kennyini nga yalina okwemenya mu mutwe gwe ne mu birowoozo bye n'omubiri gwe ave mu bino eby'empisa ey'ensi ebijja biteekebwawo Ssaabasajja Kabaka ye kennyini yalidde Obuganda okubusobola okutuuka we buli nja kubaagaliza emirembe gya Katonda emirungi n'okubategeeza nti ekindeese mu maaso gammwe okutunuulira butya bwe mwonoona amannya g'abannammwe nga tuyise mu bintu ebitajjansa abali bateddewo okuzimba kubanga mubuuza CBS Emmanduso wamu ne CBS eya FM nti ebitabo bya Katonda nga tugamba for God and my country nga ne Buganda yetuba tulayira mu nsonga ze ezimu lwa Katonda n'ensi yaffe nga mu mwaka 1992 oli bwe yawandika n'agamba nti mazima ddala ku lwa Katonda emmeme n'omwoyo gumu ku lw'Obwakabaka bw'e Buganda era n'akyusa n'agamba nti ku Bwakabaka bw'e Buganda ku lwa Katonda emmeme n'omwoyo gutya gumu ng'ate mmwe muvuddeyo mu kyo ne mutandika okusambaza n'okutta tubuuze nti muba mutunuulidde nga mukulembesezza buyivu kyekisudde Mmengo nammwe abali mu CBS ng'obunyazi bwe bubajjudde mwagenda okusoma maasoma y'ebyo obutegeevu ne mbuleka mabega ne mutunuulira ate abazimbye eggwanga lyabwe mbwe baali bategeeramu Kongo bwongo busaza ate baagira bino kale bye munoonya nja kusaba Katonda bibaddize mu nzirizayo egenda okubaswaza nja kubaagaliza emirembe gya Katonda n'okubategeeza nti Jakana Nadduli ebigambo byange mpalwa kulumbibwa sitira kulumba nti nnaasanga gundi mulumbe tuteekawo kwanukula n'okugeza okutunula ku ebyo ebitugwanidde okuva mu bantu okusobola okuba nga bayimirizaawo eggwanga lyabwe nja kusigala nga nzikiza mu nkola ya federal system newankubadde Kabaka ali baakisizza omukono kigenda kujjawo nkola mu Bwakabaka egwanidde n'abo abakulembeze abaligenda okutya nga bavuganya mu nsi ey'awamu egguyungu Uganda basobole okutunulira ensonga eyo nti yegwanidde okubukalako eggwanga lyo nti enkola y'ebibiina yajja kulya bika byaffe nakulya amawanga gaffe 10-11 kale mu kyo ndijja kana somo Nadduli mutabani w'olutabaala ate n'okubategeeza nti nja sigalawo ku ebirowoozo byange biri independent nga sina gwe neeguyizza n'oli yagamba nti yatali kulaffe ye mulabe waffe ne Ssaabasajja Kabaka busobola okukeera enkya nabo mulabe w'Obuganda n'Obwakabaka Katonda bankuumire okusinziira ku bigambo nkubiriza mwenna abawandiika ebiwandiike nti oyo ng'akyali mulamu yenna gwewandiikako twalamu akaseera omubuuze kale bitali bya kusiiga nziro nti olwalo lwadde lukaayana nga lwetaagisaako mediation yo oba nga lwetaagisaako firimbi yo nti gwe refali lwaki oba tutwala akaseera n'obuuza njagala okubategeezaako nti retired honorable major Haji Abdul Nadduli yali eruweero
musajja ali open egeti ye banzigule ogisindika n'omubulira kyoyagala n'akisiima n'akuddamu bw'aba takisiimye naye kyaba alonzeewo so mutwale ensonga enkulu zijjukira bulungi nnyo agi yanyumizaako nga nkirifaalinga ku kyogambye eky'omugezi eyalondebwa nga ku ssemazinga wa Afirika ate ne diguli gy'ataalina naye nga mugezi nnyo ow'ekitiibwa Apollo Kaggwa agi yanyumizaako nti ne mu ddiini y'Obusiraamu mulimu abantu abateekebwawo okukwata ekitabo nga bakimanyi okuva gye kitandikira paka gye kisembera abo nga baterekebwamu obuyivu naye olaba tebayogerwako nga bano bayogerwako obuyivu businga kuba nti nno bwali buyina ensibuko n'omuzungu kyava tusanga nga buli kimu tukirina simanyi oba n'abawandiika ebyo Buganda bwe baali baturankinga nga abategeera oba nabo baalimu bazadde baabwe baalimu bayinza okuba bajjamu buzzi bano abali emmengo baali baawano nabo nga baturankinga okutegeera bano biswambazi be bajja byeteekawo abasooka abasinga abali emmengo kyali kibiina kya DP naye constitution ya DP mbajjudde emmengo temwali mu kisoma kigambo monarchism yadde okukanga ekyokuteekawo federal system ebyo tebiriimu abalala abaali balemeddwa ng'ate mwe mwali abaatukuba baali ba UPC mazima bw'osuubira bwe batuddeeyo kabaka baali badde bateekwa okuba nga bamukulembezesa batya mazima naye kino kirigambo bwa kabaka n'okubeera ssaabasajja n'okufuna tayito ya ssaabataka ekuwa enkizo nene nimubutegeevu muleke nammwe tujolonga nti kabaka ali awo bubeezi bye bakola babitegeera ne kabaka ebikolewo emmengo kyova nze mayiga namukuukako oli akolera mu agent aba yeekolera yetteeka lyenkusomera kabaka byonna mayiga byakola obwakabaka bibye kati kaakati nja kusembayo mbasiibula ng'era mbajjukiza ku kigambo kyali kyadona Obumejaja Nadduli yakyogera ku musajja ayitibwa Matiya Kasaija we yajja emabega awo n'ajja asoma ebya economy okwambuka ng'ate ekkirira bwe nabimubuuzaako yaŋŋamba nti teweemenya nnyo naddala ku ddiiru y'emmwanyi bye yali annyinnyonnyola naga Kasaija erinnya ly'eddala yendyamu byange eŋŋenda so kaakati ntunuulira ab'emmengo nga kirabika mwe bandyamu byange nkola ki ŋŋenda nsobole okuvaawo muli ebyammwe mugende naye we mulya mulekerewo n'abammwe naye tebeerabiranga akantu kano mazima nti akalyadda kaddadda batulabire mazima tusiibudde olunaku olwayo mutereka ebirowoozo ebirungi Ssaako n'okusaasaanya obutambi weraba eyakisa omubiri gwo tewalya kwengana ekiddukiro kyoyo